Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo abali ku Extra Digest mugoba nsonga. Amanya ne dobozi nze Ibrahim Mukasa era nga yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkutegeeza nti it's a beautiful Sunday though enkuba erimu kufudemba oba mu Luganda ky'oyinza okuyita okutonya. Obudde bunnyogovu si katono naye nnyo bunnyogovu nnyo. Of course mwami chrislule ye every Sunday abeera ataddeko ka blazer oba akakooti oba ekkooti, naye nze leero ngambye kanteekeko jakeeti eno. Empewo nyingi nnyo. Oh my goodness. Nanti tuli ku of course Chris yazimba kumpi n'ennyanja oba apangisa kumpi n'ennyanja. Ne Katonda ajja kunyiigira. Bayibuli egamba nti amazima gali bafuula ab'emirembe. This is your home, my friend. Of course tusaba kubalaga yonna but it's a beautiful home. Mu myaka emito omwana alina kye bayita multi-million mansion. I know Idris Lukwago olumu ebigambo bino bikuteteeganyamuko but that's life. Kola nnyo mwana wa mama. So mugoba nsonga kwe tuli Idris ali mu kuzimba masindi ye. Ali kuyiika 11 ayalateekeko amaka naye namugamba eyo kukyaliranga. Ogenda tufuniranga erikopita. Ani abeera kweri ekkubo pake. Amala natugulira mafuta. Nze n'amafuta sigagala. Njagala ntwale ekajjansi. Anfunira akanyonyi kantwale okumukyalira ewaka. Private charter. Yes. But he's building a beautiful home, of course. 11 acres. Wotekako amaka mu biki. Musajja yejoliga nnyo asimbye ebisansa. So I know he's anyway, abagise Extra Digest mugoba nsonga, legit and authentic online TV. Eranga program ya fair every Sunday ebeera business mind. Tubeera n'omukugu, tubeera ne kakensa, tubeera ne kafulu. Omwami chrislule is a graduate of business oliwa BCom. Okuva ku kasozi k'abayivu wali kali kamu mu Uganda yonna bannaye. Tubeera gy'osinzira noga ati nedda ssebo. So olunaku olwaleero tukomyewo nate. Ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi ogw'omwenda omwaka 2021 si Sunday era nga tugenda kuddamu just katini nnyo okuzzaayo kemabega. Last week on Sunday twali tutunuulira lwaki small businesses ziteteganyizibwa between the age of 1 to 5 years of inception oba creation oba starting. So twakumenyera factors kwezetololera na lwaki zigwa, lwaki bw'obeera toyina issues ezimu business zino zigwa. Twatunulira entrepreneur, twatunulira manager ne operator. Nti abantu bano basatu bankizo nnyo mu business zino. Era ne tukuwa n'ensonga business zino lwaki zigwa era zigwirawa. Tulina stages ez'enjawulo nga okuli infancy stage. Tuba ne stage ya adolescence, ne tuba ne stage ya maturity oba maturity. Kati wano bobubiziza mu Luganda wano baby mu infancy. Adolescence kavubuka. Maturity au tubeera mu bazeeyi. Ng'okuliridde. Thank you so much. Era nga of course kiba kya buli azaamaanya nnyo okeera ku makya ne tukubuulira obuzibu bw'olina ne tutakuwa ne tutatema luwenda ovudde otya mu buzibu obwo. So tukuwa obuzibu ne tutema n'oluwenda. Tukuwa obuzibu ne tutema n'oluwenda. Njagala kusaba mwami chrislule asooke abuze ku bannayuganda abatulaba across Uganda n'emitala w'amayanja omukutu guno gye gutuuka. Tukwanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga mwami chrislule. Say hello to the world. Omwami omwanjuzi Ibrahim Mukasa neyanziza nnyo omukisa ogumpeereddwa era nate okubanga anyongera eddoboozi lyange ku maloboozi amalala. Nze nzikiriza bwe nti buli muntu mu capacity gy'alimu nga omuntu oyine kyosobola okukola okulaba nga omuntu wakuliranya atereera. Naffe mu bufu bwe bumu bwe twatunula
nga bino bye tusobola okuddiza baganda baffe naddala abali mu bwengula bw'okutetenkanya ideas okulaba nga zisasulibwa oba ziweebwa ssente n'olw'ensonga eyo mbaanirizaako nembeebaza okwekuumira ku channel esinga obuganzi wano mu ggwanga Uganda ate ng'ekyabuutikira wano bwe tubeera tukyali mu infancy kati ate bwe tunagenda mu adolescence nkakasa nga tugenda ate kubeera banene nnyo bwe tunaavaawo tugende mu maturity oba oli awo efuukire eddala TV ng'endala zonna bwe ziri inshaallah. So njagala okubaanirizaako ate era nsabire ku abo bonna abafunye okusoomoozebwa wiiki eno naddala ewedde Ibula tempisiza bulungi nnyo ebaddemu okusoomoozebwa kungi nnyo naviibwako omu ku baganda bange enfanfe mikwano gyange era ntataaganyiziddwamu wano nawali naye tukkiriza nti olumu enteekateeka ya Katonda esinga ku yaffe ey'abantu ye waayagalira waakolera ebibi abafunye ebirungi tusanyukira wamu nabo waliwo abafunye breakthroughs naddala eza business scholarships abe batikkidde abawasizza abafumbiddwa monna twagala obbayozayoza so mwekuumire ku mukutu tusobole okusoosotola mu business mind yaffe tweyanza nnyo tweyanzege nange njagala kugatta eddoboozi ku liryo njagala kwebaza abasawo ba St Francis Nsambya Hospital mukulu wange omu ku baana abasaala mukasa abakulu Dr. Halid mulwadde naye initially yasooka kubeera awo Nsambya mu ddwaliro Nsambya ne murifaringa tu Nakasero Hospital abantu abasawo b'e Nakasero mwabadde balungi nnyo n'ab'Ensambya mwabadde balungi nnyo inshallah he will be fine my big brother doctor you will be fine nkwagala nnyo mwana wa maama so n'abantu abalala bafunye okusoomoozebwa okw'enjawulo tubasaasiddeko nnyo twongera okusaasira famire y'omugenzi BMK twongera okusaasira famire ya DJ Emma munnamawulire omukukutivu abadde aweereza ku radio ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi okubiri twagala kusaasira abantu ab'enjawulo abafunye okusoomoozebwa abantu abafunye ebizibu tubasaasiddeko nnyo of course alina success yonna celebrate thank God tutosingire wamu at the end of the day obulamu butambule nnyo atalaba last week show tukugamba twali tutunuulira lwaki businesses entono zifiira between the age of 1 to 5 years nti bano abakugu batuula ne bakola hypothesis ne batunuulira nti program nti business bwetandikibwawo omwaka guno bwevuga okuva omwaka ogusooka 2021 bwetuuka 2025 bwetaba yambavu nnyo weefiira naye ate bwesukka emyaka egy'etaano ate eba y'amaanyi nnyo so ne tukunyonyola ensonga lwaki programs zino lwaki businesses zino zigwa oba zisereba oba zifuna okuddirira oba setbacks so olwaleero ate tukomyewo nate tutunuulire kiki ky'olina okukola biki by'olina okuteeka mu nkola mitendera ki gy'olina okugoberera bintu ki by'olina okwewala singa nga oba oyagala bizinesi yo celebrating birthday zisoba mu 5 nti obale nti guno omwaka ogusooka tiiki ogwokubiri tiiki ogwokusatu n'ogwokuna n'ogwokutaano ogambe nti ya rabbi alla oli w'amaanyi bizinesi ewezezza emyaka 7 amagoba geeyongera bakasitoma beeyongera omutindo gwe gumu teguserebye so the factors zetugenda okuba nga tukuwa olunaku olwaleero kyemmanyi bwe tunaaviira wano mwana wa maama mwanyinanga omulungi senga maama taata kojja ne mukwano gwange omulungi ojja kubanga opikinza leaf waliwo omwami gwe bayita mwana wa maama kituwaddeyo gitutte mwana wa maama mwana wa maama is a catchword of si bwana Joseph eryokubiri yani asinga ogikozesa tumi Joseph Mayanja Chameleon waliwo omwami omulala akola emirimu gino nga gye tukola oba ali ku BBS telefayina no but initially Chameleon yasinga okozesa ekigambo ekyo oyo n'omusajja mukwano gwange Chameleon is a good man quick my brother so njagala nga tetunagenda wala nafunye essimu ekiro ekikeeseza olwaleero luno nga mu America misana ng'ewaffe ekiro omwami bamuyita Innocent Bonane ali mu magye ga America musajja mukwata mundu ali ku ddaala oba lyakano obadda agamadaala agabanenene naago naŋŋamba
nti bochi bakizibu to speak out no communicating na bichi but nangamba njagala kwebaza program njerabide gye yakotinze programs 3 na nsabe namba yo nangamba yagala kwogerako ko naawe yateeka ebintu mu nkola yasooka n'akola losses all throughout n'ateeka ebintu mu nkola programs yamenyeza abadde nga 2-3 nzerabidde n'agamba nti naye olwaleero it is now 3 months down the road alizati aziraba amina bamuyita Innocent Bonane ali mu US Army is a Ugandan so thank you so much Innocent. Then there is another man bamuyita Andrew oli UK nawe wabadde ompa obujulizi on phone naye nga njabise waliwo n'omwami omulala bamuyise James ali mu USA bakwata amanya of course anti muntu bwaba kukubidde nga kyakugamba mu butuufu naawe olaba kiri mulamwa ate gwe mulimo gw'okola ate si oli kukubira simu ndi eno Omwarabu yansamba nanzijako akatabo ebintu ebitumenya emitima nempulira nga mpulira enyiike nga njaloba nkola eky'Omwarabu nengamba naye siina mateeka siina buyinza siina ate bu video bwogenda n'obulaba ne bukumenya emitima abaana bafaabo tubasaasira nnyo so abaami abo basatu bankubidde in a space of 3 days. Wow. Nga bangamba James yagambye bwati Innocent nagamba bwati ne Andre UK. So thank you so much. Njagala tutunulire Chris straight away. Tujja kutandika what should be considered start a need based business. Church okubeera considered avoiding a business eno kufiira between the age of 1 to 5 years. Tutandikira neyanziza nnyo taata kakati mu programs endala ze twakola nali abantu baffe bano nabagamba nti ezimu ku nsonga lwaki business zino zigwa emukuzo yali nti abantu batandika business nga bazitandise n'ekiruubirirwa kya kukola sente just buli lwaba ng'olina ekiruubirirwa kikola bukozi sente nga tolina kiruubirirwa kiyamba ku bantu what problem are you solving toyina kizibu kyonna ky'oli mu kumalawo kyova olaba abantu obulamu bubakaluubirira nnyo nti mu business ze babeera bakola ekiruubirirwa ekisinga kibeera kyakugaggawala kyakunoonyamu kyakulya so omuntu buli lwabanga akola nga anoonya ssente naye nga talina kizibu kati Ibra singa omuntu aba kubuziza ekibuzo kizibu ki ky'oli mu kusolvinga olwaleero wali muzeemu oti tujja kutandika ne business more especially this show tusolvinga ekizibu ky'abantu obutaddamu kukwata ssente zipayiringa ku akawunti nga banoonya ekyokuzikolera. Thank you. 2 tusolvinga amabavu enkwagulo n'enkovu z'abantu abagamba nti ntadde ssente zange mu business ez'enjawulo ne zifa nga tebalina business knowledge so gye tuleese olwayo tusolvinga obulwadde obwo oshegeera to bridging a gap between service providers n'abo abeetaaga service oshegeera case in point tujja ne tukunyonyola about farming Chicho olina okulima lwaki olina okukirima okirimira baani obalaki n'ebirala bingi nnyo kakati omwami ono bwe muba mumuwuliriza bulungi ekibuuzo akizeemu bulungi omuntu yenna yabadde yeebuuza WOLOKOSO digest extra digest mugobansonga kizibu ki kyeri mu kumalawo nkakasanga sheno weenaggwerako bw'oba nga weeyambisiza eddakiika zino ezisoose 10 okitegedde bulungi ekizibu kye bali mu kukola ki mu kumalawo kizibu kye bali mu kumalawo ba bridging gap abo abantu ba service providers naddala abantu abalina ebintu byabwe muba connectinze mutya kwabo ababyagala ensonga ey'okubiri abantu babadde nga bateeka ssente mu bintu ebisinga obungi ne bazeevuma tutaddemu ssente naye ng'omuntu tamanyi na kintu kyayingira ekyokusatu bantu bangi nnyo babadde baseevinga ssente ne zibeera awantu ne zibeerawo ebbanga nga buli kaseera agamba idea ki n'olw'ensonga eyo ekintu kya need best business idea nga toli mu kukola bukozi business kuginoonyamu ssente munfuna bulungi kibeera kitegeeza nti bw'oba ng'otandise business ng'eri need best kigenda kwanguyira nnyo okusurvivinga omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna paka ku mwaka ogwokutaano ekyokulabirako kye nsobola okuwa Ibra singa tutunuulira naddala brands zino ez'abantu ab'e Bulaaya n'ogezaako okumenyayo 2-3 ezisinga teziri ku mulamwa gwa kukola ssente ezisinga ziri ku mulamwa gwa kulaba nga batereeza obulamu bw'abantu abalala kakati
wane waffe bw'oboze ku butaka wano n'osanga omuntu ng'atandise business omubuuza kizibu ki kyo weemaliddeko ky'otaddeko ebirowoozo okumakinga sure. Waliwo omukyala omukwano gwange alina idea nnungi nnyo agezaako okusembeza service z'obujjanjabi eri abantu abamuli okumpi tayagadde nagenda wala abamuli okumpi bayagadde akole ki atandike nabo. Naye ffe bwe tuba tutandika business nga teyina kizibu kyonna wabula omuntu ogenda n'omubuuza oyagala kukola business nagamba njagala kukola hardware. Hardware sigambye nti teyina kizibu kye solving eyina ebizibu bye solving naye mu kifo mw'oyagala ogiteeka kiki ky'oyagala okukola ekyenjawulo ekyawukana za hardware ezirimu zosanzeemu kuba ogenda kusanga omuntu alina ne pedigree aluddemu amaze emyaka 15 abantu babadde asavinga amanyi abaana baabwe amanyi gye bazaalibwa amanyi maka gaabwe bagenda ne mu meeting z'okunywamu ne banywamu kantu kakati gwozze oyagala kukaabirira wano oyagala kutukaabirira natandika gundi naye ate abantu mbalaba mu kitundu bazimba nnyo naye tebangulaako tebakugulaako kubanga gwe bwe wagenda mu kitundu ekyo tewanoonyamu kizibu kya kusolvinga wabula wateekawo business kufunirako ki kufunirako kwekusa wekka. In fact wano obeera na selfish kubanga oli mu kwerowoozaako nti gweoyagala ne buli lwobanga amaaso go ogayimusizza n'otunula emabega w'ekikomera. Ntera nnyo okwagala okukwotinga ekitabo ekitukuvu Allah nsaasire n'ekyammwe kino bwe naaba nfunye ebiseera n'obusaasizi nakyo nentandika nemmanya ebikifaamu naye kino ekyaffe bw'oba okyetegereza bulungi Ibra tulina we twagalira nti tutera nnyo okukozesa olulimi lw'omugaati mu kitabo ekitukuvu naye abantu tebamanyi lwaki olulimi olwo lw'omugaati n'okufuna omugaati guliva mu ntuuyo abantu ndowooza bwe basoma ekitabo ekitukuvu tebamanyi nsonga lwaki kiri bwe kityo lwaki omugaati guli involved mu kitabo ekitukuvu. Ensonga yeeno mukama waffe yayagala abantu tosobola kubanga ogenda kulya mugaati ng'ogenda gukolako okuva we gutandikira paka gye gusemba ne gukuwoomera tekyo tekiriiyo. Waliwo ayina okulima eŋŋano mwe guva ne wabeerawo ayina ogikuba ne wabeerawo ayina okugitambuza ne wabeerawo ayina okugifumba ne wabeerawo ayina ogimaketinga. Bwe tuva ku marketing ne tubeerawoko ne nannyini kizimbe paka omugaati lwe gukutuukako n'ogulya. Kati olaba abantu abali mu layini eyo wakati abantu abo bonna bankizo. Kakati omugaati guno kalinga kabonero akakulaga nti tosobola kwebeezaawo ate tosobola kweyimirizaawo. Oyina okwetaaga bannaabaki abalala chain eba mpanvu nnyo yensonga lwaki tugamba nti bw'oba otandika nga oyina ekintu kyoyagala okutandika ki kirina okuba kya addressinga need eri mu community oba eri mu ggwanga oba eri mu nsi. Bweba business idea gy'olina ebintu ebyo tofuddeeyo okumanya need kigendi mu kusolvinga emyaka 5 gigenda kukubeerera mizibu. N'olw'ensonga eyo oyinza obutabeera na busobozi oba na maanyi gamala kutuula wansi n'okubayo ttooki n'ogamba kino kye kizibu kye neetaaga okusolvinga. Kati awo weeyambisiza abakugu abasobola okukikuyambako abakukira zezo ze bayita business proposals. N'ogamba nti sijja kusobola naye nnoonyeza oyinza okuba oyinza okuba Ibra tugeze oli wano ewaffe Namulanda oba oli Ntebe n'ogamba bw'otunuulira mu kitundu ky'Entebe wano nnoonyezaamu ekintu kye nsobola okukola. Waliwo abantu bentera okugambawo nga bankubiddeko ne mbaga nina ideas ezisoba mu 1500 omuntu zosobola okutandika n'okola ne ziyamba abantu abakuliraanye kuba kati tutunuulidde abantu ye main focus. Onfuna bulungi nnyo singa abantu obajja mu equation ya business yo owedde ogudde kuba balina okubaamu nze era abantu baffe bano gye basabira olumu neewunyaayo mbawulira nga babagamba okwesonyiwa abantu kakati simanyi oba bw'oneesonyiwa abantu by'okola ogenda biguzaani era onaakola naani gw'olina ente yali ekwadde ku ssente nga njijjeewa ate embuzi ende bihogo anti bagambye bihogo va ku bantu va ku nsi weekwate Katonda wo Katonda ntwala omukisa guno nakano nkabawe bakafunire ddala wadde tuli mu business mind. Ibra Katonda teriyo kintu kimuwa ssanyu nga kubanga alaba kuffe ffenna abaana bali wano ku nsi nga tukolagana bulungi nnyo especially bwe tuba nga tukolagana mu lulimi lw'obwa business kubanga services ze tukolera mu nnyumba ze twaliyise worship service golooza lwaki zifaanaganya erinnya ne customer service. Worship service, customer service ekimu ku bibiri ky'oba okoze Katonda obeera omugulumizizza. Gwe buli lwobako omuntu omulala gw'okolera
service eyo gegemu ku makubo mwobo oyisa okusinza omutonzi kubanga teriyo kisanyusa muzadde bana abalina kuna abaana bakimanyi Jibro olwaleero singa mbadde nyina ekintu kye nsobola okukubuuza naye nkugamba okukolera mutabani we ekintu ekyo naawe okikolera waliga kinkolera omwana wange kubanga okikolera omwana it is as good as okikolera ggwe onfuna it's equivalent to it is equivalent kuba kati singa oŋŋamba nti omutonzi gwe tuyita kitaffe ate nze ne making sure nti nyambye Ibula ne muyamba nno bulungi n'amatira omutonzi abeera tasiimye asimira ddala abantu bano beebuuza nnyo lwaki omuntu ogenda n'omusanga nga simusabi bano bakakongoliro simusabi nnyo kiri awo naye nga mugamu ku makubo gakozesa okusinga kusavinga abantu balala yensonga lwaki nkugamba nti wano business idea gy'obeera nayo eyina okuba nga eri need best otunuulidde omuntu akuliraanye gwe buli woobeera ku bantu 10 n'owulirako 5 nga bacomplainings that is a need buli complaint y'omuntu yonna gy'owulira that is a need singa mba mpulidde abantu 10 nga bacomplaininga ku kintu kyekimu ngenda kuddayo mu kabada nnoonye butya bwe nsobola okumalawo complaint y'abantu fe wano Uganda complaints tuzirabanga bizibu era abantu n'abamu tebaagala naziwuliza abamu tebaagala nakuwulira buli lwo complaininga botegaga sajjon bemulugunya nnyo simako that is an opportunity for you take advantage katika nkulage botwogera ku Facebook omuntu agamba nti omuvubuka ono yakola Facebook ng'aginoonyamu ssente abamulalu abamuguwa ddalu ye kye yafangako ennyo kulaba nga banna abatazze ku ssomero basobola okuwuliziganya ne bannaabwe abazze ne babanga bano bye baafunye n'abatabaddewo basobola okukola ki okubituukako okubifuna eyo yali need n'agonjoola obwetaavu obwo ono omwami wa Amazon bwe yatunula n'agamba abaana bano abagula ebitabo omwana ali Chicago asomera New York singa abaalabye akatabe ku Manhattan n'akaagala kamutuukako katyanga tastrugglinze nti nze nja kujja mberewo wakati nga middleman nka we transport nka shipping nka mutwalire eyo yali need naye ffe bwe tuba tukola business era bano bawulira nnyo njagala Chris bombuuza idea ki gy'obadde nayo gwe kiki ky'olubadde olowoozaako mbadde njagala kutandikawo kasaaluuni n'omugamba yes okutandika saaluuni oli mu kusolvinga kizibu naye mu kitundu mwoli saaluuni ezirimu kiki ekyenjawulo kyoyagala okukola saaluuni zino kyezitawa abantu ebiseera bisinga answer tebaba nayo n'olwensonga eyo bw'oba tosobola kulaba needs ziri mu balala ng'obudde obwo tobulina weeyambisa abantu abalala bakuwandikire proposal bamale bagikuwe kubanga ffe abaddugavu tetwagala kusoma era proposal ne banagikuwa togenda gitunulamu otunula ku linnya lyayo abantu bagenda nnyo ku front page ne ku last page basome eno n'eno kakati kambaweeyo IDM anti kati bajja kugamba kati Chris ovuddewo totuwadde idea Ibro kimanyi bulungi nnyo obukadde ne bukadde bw'emmotoka obuli mu kufulumizibwa olwaleero ez'amasannyalaze zonna ez'emmotoka zirina ebintu nga 3 ebizigatta ekisooka ku byo ekiri universal sirina mmotoka gye nali ntuddemu nga omupiira si gwa rabba gyonna gya rabba enjawulo gye girina nti tulinawo tubeless ne guno omulala maybe ne tubeera ne low profile ne guli omulala naye nga gyonna gimaliriza mipiira givudde mu ki rabba omuntu yenna alivaayo wansi w'enjuba eno n'akola omupiira mu kintu ekirala atali rabba bwobwo bwe buli bw'obugagga oli mu bawa business idea ate yo si business idea business mind ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim gemanya gange olwaleero ku Sunday kuno tutunuulira biki by'olina okukola okusafeguardinga business yo obutafiira mu early stages infancy oba adolescent stage esobola okuba nga evvuunuka maturity stage n'okweyongerayo yensonga ze zimu ze tuli mu kutunuulira. Our first reason oba point oba issue is kusolvinga buzibu kusolvinga bwetaavu bw'abantu bw'olaba estate nga beerudde ekisanvu kya acres nga 5 abantu bali mu kuteekateeka okuzimba dduka mangu teekawo hardware tobakkiriza kuleeta material kuva eri wakategedde bulungi nnyo otegera point eyo nti beeruddewa nti beerudde Namayumba omusajja waki property masters bla 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 Idris Lukwago agulirawo n'atunda n'okutunda ali mu kwerula ttaka agenda kutema plot 10 ku 10 gwe teeka hardware tobaganya omuwonya olugendo
olw'okuvuga okuva e Namayumba gy'ogambye okujja Wakiso oba Namusera okugula seminti emisumaali amabaati n'ebigwa mu Kowero n'ebitayimbwa awo obeera ku niidi y'abantu webale nnyo era eryo lyerimu ku kkubo ly'oyisemu okusinza omutonzi wo nti abaana be ogezezaako okubanguyiza obulamu tuve mu bizinensi Ibra ez'okulowooza nti nze njikola njeetagamu era ekibuuzo ekyo nsaba abakimbuuza bakikomye kuba sirina ansa yaakyo Chris business gizoosa mbuuza idea ki Chris gyensobola ekibuuzo singa kiba kize bwe kiti kintu ki Chris ky'otunuulidde ng'abantu bajja kyetaaga ate mu kiseera ekiwanvu long term ebyo weebiri biyitirivu Uganda tukyayino ebizibu Uganda byerina tulina ekitone nnyo obuwumbi ng'obu oba obusiirivu buna ebyo byonna bizibu byetaaga obuyambi naffe kino mwami Ibra kyabadde agezaako okubalaga kyagabagambye nti ye bwe yatunula mu bantu be yalina ddala wa programs ziri endala yalaba nga balina akantu ak'enjawulo ke beetaaga n'agamba kambridginga egaapu eno mbaguze mbagabanyize ku magezi kyekino kye tuli mu kukola kati ffe ekizibu kye tusolovinga tetwagala okwata ensimbi zo omale gayiwayo mukuyita kutalaafiya kanteekeyo ekinajja kyekinajja ezo zote ekinajja kyekinajja zosololeza emyaka 5 oyagala zifuuwa bufuuyi so program eno etebwamu ssente aba logical motivators bali ku kibanja kya internet ekya www.logicalmotivators.com oba basange ku Nkrumah Road mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda mabega wa Uganda House ne Orient Bank nga bano bali ku kizimbe ekimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance Building omwaliro ogwokubiri room number ba suite eri 302C mujja okubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi nnyo njagala tutunulire the second aspect which has to deal with the training up to acquire skills kakati abantu baffe bano engeri gye tunabamenyera abantu basatu baali beetaaga ensonga manyi bangi be namenya emitima bw'ogamba omuntu business lwaki small businesses mu Uganda tezikoze bulungi oba mu Africa abantu balowooleza mu bintu bino lack of capital underfunding simanyi waliwo n'akaboozi akala government policies bino byonna nga tetunaba kutunuulira tewali wano tolina gy'ogenda kusanga perfect government nga egenda kunacharinga idea yo okuva mu scratch egikwambusiza egikutuusize weekutuusiriza party etundu eri biggest party ekyo nakyo gyekiri eri biggest party gyekiri ekisinga obunene kibeera kikyonga gwe omuntu gwe nannyini you play the biggest role tugamba keezaala keekomberera abantu babatuma erinnya eryo keezaala keekomberera gwe nannyini idea you are the impregnanter and the impregnantee konaawe katokalinda kusaaba ttaka idea yiyo naye bw'onaagizza eri kakati wano nabagamba tewaliwo omuntu yali azaliddwa ku lukalu lwanjuba kuno oyo omutonzi tannaba mukola sinnamulaba nga is a very good entrepreneur is a very good manager and is a very good operator oyo sinnaba mufuna nga byonna bisatu abirina oyo tannaba muwunda kakati naye osobola okwetereeza ne kibeera nti bw'obeera a good entrepreneur osobola okutraininga mu skills ez'okubeera manager omulungi oba okusportinga manager omulungi oba okusporting operator omulungi bantu batono nnyo wano Ibra asobola okubeera ne very good idea n'agiimplementinga nga tayambiddwako bantu balala bankizo ku making sure nti idea yetambula bulungi nnyo batono nnyo omuntu bw'abeera a very good entrepreneur bona tunulira wano abantu abasinze okubeera mostly successful mu kuzimba businesses eziwangaala nga mwami Ntake nga mwami Mulwana kati olwaleero tulaba ne Mr. Mandela nga naye agezaako okuzimba empire mwami Sudi ojja kwesanga nga abantu bano bona Ibra tebakyasobola kubeera mu businesses zino wabula baleeta abantu abalala be balowooza case in point tujiwere ku Mandela group of companies omuli Cafe Javas oil nebigwa mu Kowere alanga emirimu n'ateekako ne qualifications n'alanga nti twagala CEO era abantu ne bakola interview ali suitable n'afuna omulimu ogwo n'addukanya company ebitundu 10 ku buli 10 nga Mandela ne baganda baba batoobe nga bali aside wali bo mwezi guggwako ne badda buzi ku drawing board nanti abantu bano nabagamba
obugagga bwa mirundi ng'esatu oba ena. Omuntu agaggawala obudde, omuntu n'agaggawala obulamu, omuntu n'agaggawala ssente, omuntu n'agaggawala emikwano. Ddamu omenye emitendera egyo tugyetaaga nnyo. Omuntu agaggawala obulamu, health, n'ogaggawala ssente, money, n'ogaggawala socially, abakwetoolodde ne bowangaliramu mikwano gyo. N'omala n'ogaggawala obudde, time. Kakati akanondooza nako kankabamenyere nga sinaba kugenda wali. Omuntu buli wogaggawala ebyo ebina, bw'ogaggawalako kimu ku ebyo bina toba mugagga. Bw'ogaggawala physical health nga toyina ssente toba mugagga. Anti bagamba obugagga bulamu. Nedda. Obugagga si bulamu bwokka. Oli omuntu agenda n'abeerawo ekyobugagga nabiri ebirala atuleke. Biri ebirala nabyo tubiteekako. Bw'ogaggawala obudde, bw'ogaggawala obulamu, gaggawala n'obudde. Bw'ogaggawala obulamu n'otagaggawala budde, olunaku lw'okuva enjuba lwevaayo paka lwegwa n'ekiro, okimanyi abantu abamu bakolanga n'okwebaka beebasse, ebirowoozo nga tebitudde. Ali wanayaya n'enkya n'atandikirako neyeebaka nga teyeebasse. Onfuna omugagga bwe yeebaka abakoze eki? Abantu baffe bamanyi okugamba mbu kingasa kyo gaggawala n'ensula nga ndaba. Abagagga wattu beebaka. Beebaka kubanga balina bashokaabuzoobazi. Bawummula, bapowa, balina zishokaabuzoobazi. Wano waliwo abantu abandaba nga talinayo shokaabuzooba. Nga olugwa mu kinnya direct akiwulira. Ekizibu nga bwe kizze kuye direct. Tekina bakituukira. Direct. Ne kakati I know. Abantu abagaggawala byonna. Agaggawala obulamu abamulamu nnyo. Onfuna. Agaggawala obudde aba n'obudde. Nze mpita ntera okuyita simanyi oyitako oko wano kusaawa nga 3 n'oyita ku golf bagita batya? Golf course. Ku usefulule wansi awo. Eryekuba eriyitamu nerigenda ekamwoki. Saawa 3 nerigwa wali ku Akasha Mall. Saawa 3 osanga wabasajja nga bazanya golf kumacha nga bambadde white engato white empale kinu kinu nga cha white ne ka t-shirt nga ka white n'ateekako n'akakofiira naye nga waliwo abaana babagoberera bali mu size y'aba Idris bwe bati bakutte n'emigo gya golf egyo ku ssaawa 3 on a Monday nze nabata ate mu empale nnyimpi muzambala lwa mukaaga ate waka ate n'ojambala nga yonna nnene eringa bino ebinu ebisekula ensigo zaffe ne n'olw'ensonga eyo omuntu agaggawala mu ngeri nnya bw'obeera omugaggawo bw'obeera olina obudde bungi kati ate mulimu n'abantu abagaggawala n'agaggawala obudde ng'ayina buyitirivu okuva enjuba lwevaayo paka lwegenda nga mugagga waabo okuva lwevaayo ne lwegolooba nga yo obudde alina tomoni nga nobone bomusana nti bumpeka kuwako agamba n'okugamba n'okwazika bazika agamba n'okugamba wona njagalira wonna wendi nze tofaayo olina mugamba nti naye owaaye mbadde nsaba tukwatagane ku Lwokutaano nagamba eyo wala nze ne leero ndi free on a Monday Bannange ya Rabbi kati ate subhanallah bw'osanga ayina ssente ng'omutima gwe gwonna yaguteeka ku kintu kimu kyakunoonya nga bannaffe bano batera okumbuuza kintu ki kyensobola okujja mu kino ssente kintu kyensobola okukola nenjamusa nawe osanga ng'obulamu bwe bwonna buli awo abeera ne ssente naye ng'emirembe takola ki talina wadde nga ne bw'oba omubikidde omuntu nga mukwano gwe waakulusegere nga tasobola kulinnyayo kubanga ssente zaakulembera buli kimu zikuleme so lema kugaggawalako sayidi emu n'ogw'olubege era abo b'osanga ne bamugamba owaayo nno waliwo obuzibu buno naye ng'obuzibu obwo tebwetaagisa ssente bwetaaga physical appearance nagamba mwetaagayo mmeka kati kankuweeyo olugero wano lumu omusajja abadde awo yali awo waggulu awo mu kibuga ewaffe ng'asuubula mu mmotoka yabeeranga agamba banne ng'abagamba nti njagalayo akazibu kamu mu bulamu bwange mbalaga amaanyi ga ssente omwami oyo akazibu bwe kajja ne kamutomera baamusalira emyaka 4 mu kkomera bannene bakyewunya nnyo omusajja bulijjo abadde atusuubiza mulimu ebintu ebitaggwa na nsimbi okudaala kuba kungi omanyi kati bw'omala ozifuna zikulowoozesa nti tewaliwo kintu kirala kyonna kisobola kukumenya nkizi naye abantu baffe bano nsaana mbagambe okugaggawalako olubege ebintu ebirala n'obireka kikoseza ddala
ekyokulabirako kye nsobola okukuwa omuntu atayinza kuwulira bubi nga mwogeddeko omwami eyakola product eno nanyini Apple baali abantu basatu manyiko babiri omu mugagga wa budde ne sente tayina Steve Wozniak omulala Steve Jobs yagenda okufa wano jo juzi myaka tanaweza 10 nga afudde joli abalamu wano yagenda okufa nga Apple yemu ku companies ezisinga okuvaluingibwa mu nsi yonna naye yalina leukemia nga ne bw'aba alazeewa ne bw'aba akoze eki obulwadde obwo tebusobola kujjanjabibwa ssente mukiraba nti okugaggawalako obugaggawazi sayidi emu endala n'ogirekerera tekikola makulu byonna tulina bitwalire wamu Ibra nga bwe bakuwaana bwe bakuyita omugagga babuuze mumpita mugagga owaki ekyo kyongerangako bwe bakuyita omugagga babuuze mutegeeza bulamu bwe nnyina obungi oba mutegeeza budde bwa kuba omuntu ayinza okuyita omugagga nga tomanyi nti akuvuma omuntu ayinza okukugamba nti oli mugagga naye ng'ategeeza obudde olina bungi obw'okwonoona olina obudde bungi obw'okuyisa oli n'agamba nti owaaye ku ssaawa 10 onaaba free nti ne kati ndi free wonjagalira kuba obudde bonna kubanga nze olwo olunaku abantu amanyi n'okugamba nti wiiki eyo yonna nja kuba sirina kye ngenda kukola gwona njagalira neyekomitinga a full week nga bw'atalina kyagenda kukola ogisaddaase muganda wange ewiki namba ogisaddaase n'olw'ensonga eyo akunkayisizaawo obuyisa njagadde nako nkabagambe omuntu tagaggawala tagwa lubege mu bugagga obugagga butwala emitendera ena physical health olina okuba nga oli mulamu bulungi sente olina okuba nazo obudde time buli lwokola akasenteko ne kawera ku Mande essaawa 3:04 abantu nga bwe beeyiwa mu kibuga okutandika okudduka n'ejjaamu w'ekibuga gwekirira ku goofu walizannya goofu wo kubanga ebiseera bye ebyobuvubuka wabikozesa bulungi nnyo kasente n'okategeka tokyalina kyogoba kubanga enviri enzirugavu zino zaakolerera enjeru kakati akantu ako nako nayina kyenjagala okukongerako bwe bagamba oyagala kamendinga oyagala kakola munongosereza naye kankalekawo we bakamanyidde enviri enzirugavu ze zikolerera enjeru buli ssaawa yonna gy'omaliramu ebiseera ng'olaba ebintu ebitalina makulu sijagamba kulaba essaawa yonna gy'omala ng'ogikoleddemu ekintu ekitalina makulu oba ogigasse ku budde bw'olina okubonaabonako mu bukadde essaawa yonna gy'omala mu myaka gy'emivubuka ng'ogikozesezza bulungi ebintu ebikugattako obeera ogyawudde ku budde bw'olina obonaaboneramu mu bukadde bwo y'amendiment gye nakola gwe weebake nga bw'olabye weebake nga bw'oyagala nti okyali muvubuka kakati mu buvubuka bwo amaanyi ageebaka ng'avuganya n'abafu ogajjawo wangi mu buvubuka bwo amaanyi ageebaka kakati gw'osazeewo amaanyi go gonna gasitula ogamalire ku kitanda ovuganya n'erandiro lye yazimba azuukukanya naawe amusasula naawe ozuukuka ezi nya n'olw'ensonga eyo ebbanga wayita ggere ng'ebbaati balikuulako oba olugi nga balugyamu babanja mu magezi ye bwakujanaja muzeyi ensonga eyanzimbisa ennyumba zange si ensonga y'emu lwaki gw'oziriko totally different reasons ensonga yo lwaki oli ku nyumba zange nange ensonga lwaki nagizimba nze nazimba kwetegekera bukadde bwange nze sizimba gwoze kwebaka nze nali nzimbyeko ennyumba ogobagana naawe singa nali njagala misinde naligenze mu Olympics nziruke ekisaawe nkyetooloole gye mba ntuuyanira extra digest mugoba nsonga business mind twazze mu lwali n'ensonga nengivaako wagimaliriza okutraininga nadde sirikwogeddiiku okyayongera okuttaanya njagala kutammunanyamu katono kakati bw'obeera tosobodde kubeera bino ebintu byonna bisatu funayo ng'abasajja bali be nabagamba abaju mbaagala nnyo lwa nsonga emu buli muju yenna gy'ali ng'akola bizinensi alina gwe bayita rabayi ndowooza kyekitegeeza omusomesa kizibu nnyo Ibra okukola ekintu ng'okimanyi okuva gye kitandikira paka gye kisemba ekyo kizibu bw'onaaba byonna obimanyi marketing strategy eyinza okukubula bw'onaaba omanye human resource ate sente zisobola okugaana naye ng'abantu obamanyi enkwata obamanyi bulungi buli kintu kyonna okimanyi enkwata y'omuntu ogimanyi naye ate managinga ya sente tewali
onfuna kati wano we wetagira abantu abasobola okukukubira tochi mu biki byoyagala okukola wano sekubira kalango manya abantu abakola omulimu gwenkola abayitirivu nnyo ku nsi tuli bayitirivu tomoni kati wano omuntu yibula waayina okutwalira omukisa omunene okumakinga sure buli lunaku olukya ku nsi ayina kyayiga as an entrepreneur ayina kyayiga as a manager ayina kyayiga as an operator lwaki ebintu bino tubikola gwenga bwolowooza ku business idea gye watandika mu 2010 okuva olwo tolina kye wali oyongeddeko iPhone oba Apple as a company buli mwaka efulumya products nnya twabadde live wane Uganda zabadde saawezi 2 lwabadde lunaku lwakusatu lwakuna 15 zaali zaddi just this very week nga bali mu kutulaga iPhone 13 bintu byegenda okubanga ekola ne batulaga iPhone 13 mini batuwaddeyo ka mini ne baleeta 13 flat ne baleeta pro ne pro max ne batuongera ne saawa series 7 onfuna ebyo byonna buli lunaku olukya ku nsi bagenda bagattako kubanga mu bo balina kye bayita research and development bamanya abantu gye bakola ki gye balaga ebintu ebyo ne bagezaako kubincorporating and products zaabwe ze bakola naye ggwe bw'wafuna idea n'ogikola wali oleeta cement gw'oleeta otunda mitayimbwa kw'obadde paramakuuti roofings steel and tube awo wakoma toyina kyoyongerako bwe bagamba nti noonyayo omuntu asobola okukubirayo tochi ebyo mba mbiteekamu sente sibyagala babbi abo batwala sente zabwerere njabyekolera kiki kyayogedde nze kyesimanyi byonna tetusobola byogerera ku kamera naye at least waliwo abantu abalala abakugu abali wano mu Uganda nga bw'aba atunuulidde business ne bw'aba akyuseza bukyusa marketing concept oba marketing strategy nga business esobola okuva ku mutendera ogusooka nebaako gweragako mukkirize mugaane Katonda talina gwe yawa talina gwe yakola nga is an island nange mwennyini Ibra nsobola okwogera n'abantu ne baga mwana ebintu abimanyi nange nnyina yankugula gwe nsasula ne mugamba bino nga sibitegedde nakubangula nampisiza n'olw'ensonga eyo nga twegezaako kusafeguardinga businesses zaffe mu myaka 5 zisobole okubeerawo making sure buli lunaku olukya ku nsi ne luziba oyinayo eddakiika 3 oba essaawa z'odedicatinga okumanyayo ekintu ekipya ky'osobola okwongera mu business n'esobola okubanga eva ku mutendera ogusooka negenda ku gwokubiri bw'onaaba olesse buli essaawa essaala ekola nnyo era njikkiririzaamu wabula business tokola eky'obugwagwa n'ogamba nti okugisabira obusabizi kimala musabire business zammwe ekyamagero kijja tekigenda kujja bw'onaaba totudde wansi kwebuuza kyamagero kiki njagala kupasuwinga kijje tekigenda kulabikako kubanga abantu b'okompitinga nabo nabagamba nga tuli mu eno gye tuyita globalized world oba globalized economy abantu betuvuganya nabo tetukyabalabako gwe nga bw'otetenkanya ebintu byo mu supermarket byo simuula mu supermarket yo ebintu bisimuule kuba enfuufu tereeza byonna naye nze ntudde waka nkuwazesa simu yange eri omwana gwe simanyi na kintu bw'akisiimuula naye nga ye yakikuba kifaananyi n'ateeka ku internet nze bwe ngendayo bwe nti nendaba ng'ayina oyiro omulungi ow'omu maaso nze nga mugamba oyiro nkeetaaga ng'akateeka ku booda ng'akandeetera ewaka gwe ebintu by'okubyeko enfuufu olesaawo olinda tujjaawo walk-ins bw'onaaba tomulabye abantu b'ovuganya nabo ennaku zino tokyabalaba gwe supermarket tugeze oli ABC supermarket oli mu kuwalana na munnaali across the road olowooza yakumalako abantu abakumalako abantu tobalabako bali ku mutimbagano thank you njagala tutunuulire the aspect tutunuulira kiki ekirina okukolebwa okusafeguardinga businesses obutafa obutasiimuukawo at an early stage that is between 1 to 5 years of inception njagala tutunuulire okuemployinga abantu according to meritocracy employing people by merit si kumalaga si kukwatibwa kisa si kubeeraawo n'ogamba nti naye senga wange ono omutabani wa senga wange ono n'omukwala n'omunyega ku pampu y'amafuta ogenda okubalansinga booti ebitabo nga mulimu negative buli kiseera nokeera ku makya nogamba mwana ono kamuteeke mu supermarket wano ogenda ogira booti mobile money ng'essere amagoba nga gaabula ne capital n'abula nga mwasigaza layini nakasimu bwe kati nebakyaba mobile money baba n'obusimu obwo mbu tebusuula networka mbu bukuuma omuliro factors nyingi noono omwami kayina ngenda gezaako kukanoonyerezaako lwaki babwagala nange nkayina kano maze nako emyaka kati 8 of course nakateekako eno lumima mawuggwe
Nakasula keno sino tracker. Bajita lumimansa wo. Lumimama ugo lumimansa nakasula keno sino tracker. UBK. Nawe Julia bwe woma. Enyuma. Yika 10 masindi nzina mu ngalo. Erwaka ye waffe ebibanjo sengula abantu 7. Nga tebapapadde. Gwempa yavaawo. Nga basanyufu. Gwempa yavaawo. Emigo 10 ku 15. Ekere mitwala 3. Idris ali ku Infinix. Of course naye asobola okusengula ba 4 2. Oyo asengula side ki? Of course yasobola okusengula abantu mu kaliisizeeyo wansi. Usakalwa mmesi. Alright, njagala tutunulire employ people according to meritocracy. Kakati, or on merit. Ebisale bisinga abantu abasinga ensobi gye batera okukola. Naddala nga business zitandika. Twagala nnyo okuleeta abantu okusooka abatukkiririzaamu. Yeah. Ekyo kimu. Ekyokubiri, twemployinga nnyo abantu nga tubakwatiddwako kisa. Tumalaga ntuga bambi. Era bw'aba employinga omuntu amala nakubako mu kyalo mwana akyali awo yamala okusoma atalina kyakkola. Atannumye mutwe. Kakati nga bamuweereza omwana gwe bamuweereza okusooka tali trainable aze ne attitude lya family. Ekyokubiri, omuntu gwawadde omulimu ekizibu ekigwa mu family kikwata ku mwana ne kikwata ne ku nannyini. Kati wana abantu basatu bonna obeera obatadde muntu omu, entrepreneur, manager ne operator. Mufiiriddwa kitegeeza muyina kuvaawo mugende musooke mumale ebyomukyalo mumale mudde. Kati buli lwoba nga employinga abantu oyina okunoonya muntu ki asaana okukola ki, akirinamu bukugu ki. Ekyokubiri, bwe mubeera mu employinga abantu wano business bwe beetandika tuyina okunoonya abantu abali experienced mu kintu kye tugenda okukola. Okugeza simba ngenda kukola bakery mu kifo ky'okunoonya obunoonya omwana ali fresh nga ndowooza nti bengenda okuleeta abali experienced babbeeyi, obeera oyagadde kudipendinga ku magezi go gokka ng'ag'abalala toyagala gakozesa. Omuntu abaddekoko mu bakery okumala emyaka 7 ayina byajja nabyo. Ekisooka ajja n'enkola ebadde ekola ewalala gy'osobola okuimprovinga ne advancinga business. Ekyokubiri kyajja nakyo ajja n'abantu babadde akolagana nabeeri could be a supplier ng'abadde abawa ebintu bulungi n'abagumiikiriza. Onfuna ayinza okubeera investor ng'abadde abateekamu ssente naye ng'abadde amanyi omwana oyo nti akola mugundi omwo. Kati omuntu ono gw'olesa ali experienced mu business ekyali ento ayina ebintu bingi byajja nabyo bye weetaaga nga ggwe omuntu atandika business. Tuleme kutunuulira abantu bano abajja ne experience ng'emigugu oba ebizibu. Wabula tubaanirize nga zi resource. Ogamba nedda singa mbadde olwaleero nkoze TV nga mbadde njagala omuntu anaakola program mba nziba kuyibula. Gwe nsookerako ne nga jangu. Kubanga mmanyi nti abantu abakulaba yonna gy'oli abamu ojja nabo. Then nojja ne experience gy'obadde nayo mu broadcastinga, mu kuinterviewinga abantu ebyo nojja nabyo. Naye ffe ensobi gye tukola omuntu bw'atandika business anoonyeza ddala mu family olw'okuba tuyinamu ekintu kino ekyogamba mbu bw'oba okoze business abantu abakwetoolodde n'ab'eŋŋanda bo bateekwa okuba nga bagifunamu direct. Si kibi n'akamu, balina okujjira ku mutendero ogusemba nga business emaze okutuuka mu maturity. Mu infance ne mu adolescence tebabeeramu lwa nsonga bano bo ekitukwatako kibakwatako ki direct. Kyenkanyi tebasobola kubeera bashoka abuzoobazi baffe. They cannot absorb the shocks. Bano omuntu mobile money tugeze singa enkyanfiirwa anti nga mbadde nyina ka mobile money mwana wa anti wange yabadde akalimu nenfiirwa ayina okukaggalawo tugende tuziike mu kyalo ezennaku ezi 3 bwe tuba tetugaddewo tulina okufuna omuntu omulala atamanyi bintu bino bwe bikola atutuuliremu. Tuba tuli mu kyalo nga bakuba nti banfeze miliyoni mmeka 3 aka business wakakatandika kakuweddeko lwakuba nti wayagala kusooka kutunuulira ŋŋanda okuyamba tekibeerangako kibi. Naye ekyo ekisa kyammwe kimuyina ekirimu obugwagwa. Omuntu n'oyemployinga omuntu ng'okimanyi talina skill n'emu naye ng'omuleserwa kuba jangu naawe ofune ky'olya. Funa omuntu ali skilled, funa omuntu ali merited okukola wakoze ku ssente z'anaaba afisiza ku obojja ekyokulya omwana oli omuweereze. Oba si ekyo omwana ng'ono bw'oteekawo omuntu ali experience bw'otraining omwana oli gw'oyagala akole ki? Abeerewo. Ekyokubiri
mu kino kye tubadde twogerako ekyokwemployinga abantu abali on merit naawe mwennyini ozenga operator obadde mu ddwaliro obadde oyeramu bwezi oba obadde mu ddwaliro ng'okolamu nga nansi oba obadde mu ddwaliro ng'okolamu nga dokita bw'oba zeeno mulina eddwaliro oba dokita bwokka tebubeezaawo ddwaliro ne bw'oba mulungi otya you need other people actually to structure up the business okumakinga sure nti eyimirirawo naawe mwennyini weetaaga training mu bintu by'obadde tomanyi bwe bikola kuba nabagamba nti bw'ojja mu bizinensi empya ng'operator obeera n'ebitundutundu 10 by'omanyi ekyenda nga tokola ki nga tobimanyi kati ekyenda kino omakinze sure nti nkiyiga ntya you must be trained okubeera trained waliwo engeri 3 you can either go n'ogenda mu bakugu ne bakutraininga mu ssomero oba osobola okukozesa experience y'abantu abalala ne bakutrainingira ku mulimu eyo naye ebeera training. Okay, tweyanzizza nnyo ku issue eyo. Of course, employing people on merit yemu ku weakness ya companies za Africa organizations. Nyingi nnyo osanga omwana ku reception naye ng'ogenda okumunoonyerezaako bwoti ng'alina bw'ayita MD oba chairman wa company batuuka ebiseera nga their performance is very poor olwa influence olwa thinking nti awo wano ne bwe naakola ntya nze wano ne bwe naakola ntya maama wange ye ssenga wa MD bwe banaagira bwe bati bwe tunaabeera ku lumbe wako oba ku 40 bamawuledi bajja munenya bamugamba omwana omugobi ate onaakozesa baani b'otamanyi so ekyo kireetedde companies ez'enjawulo entata ekyokubiri ako kennyini kobadde oyagala okwogera kamba buli lwana ensobi gye batera okukola yebula buli lw'oyemployinga cousin nephew nga tumuleetedde ku merit wabula munkwate bulungi sigambyeko nti abantu bano tetulina bawa mirimu tulina obbawa ne buli lw'oleeta omuntu nga tajjidde ku merit akozesa obunafu bwe olw'okuba akimanyi talina bukugu bumumala kukola mu kifo ky'alimu n'atandika n'okuloopa abakola obulungi abanafuye abadiscouraging abanafuye mu maaso go era amanyi noku abantu bano kyova olaba nti abantu abakola obulungi tebalwa mu companies abantu be batalinaako luganda lwa nsonga bwe mbeera nnyina tugeze bekare y'emigaati ne mmala ne nteekamuko omwana wa anko wange ffe bano tetubasaayo nga bakozi tubasaayo nga basipaayi bandabireko bambega bandabireko kye bakola kyonna nga siriiwo ng'onkubirako kati ono omwana abambi olw'okubanga ye akuŋŋaanya ne byataamire abiteeka mu matama naye ng'akimanyi talina busobozi bubigaya bimira aloopa batamanyi nti be babadde batambulirako bizinensi nyina mukwano gwange programu eno aginyumirwa nnyo era ndaba yali ambuuza ensonga mutunuulirire lwaki bizinensi ye egudde mangu ne mugamba ensonga bbiri ne mugamba esooka obadde tolina kizibu kyojjawo obadde tolina nidi yonna gy'obadde osolovinga ekyo kimu ekyokubiri waleeta abooluganda mu bizinensi be bagisudde nagamba ate bagisudde batya nga mbadde mbakontrolinga bulungi namugamba ensonga emu abaana bonna boofiiriddwa abaana abaasala ne bagenda ewa neighbor ani yakugamba nti abantu abo baali bakola bubi yagenda okuddayo okukuba ttooki nga buli baddenga eka ng'abantu bano abeewaka bamuwa olugambo ku bantu bali bye baakoze leero nno teyabaddewo ekyobutabaawo gwe wawe employinga muti gwolowooza nti omuntu alina okubeerawo buli kaseera olinga asimbyawo omuti gwa bogo bogo yagubeera muti kiba kitooke taata kiba kitooke ng'osimbyawo omuti gw'ekitooke omuntu abeeraawo nga tavaawo ekitooke kiba kitooke ekitooke kiba kitooke mbadde manya ekitooke ky'omuti kakati abantu betussa mu bizinensi nga tubalinaku oluganda mu kifo ky'okutukolera bamaliriza basipaayi bano baganda bange abali e Bulaaya lwaki tebalinayo na mirembe oli n'abulwa n'otulo ekibabuza otulo enkumbi ezi ez'okufaamu ali mu kuloopa maneja yamulabye asaliikiriza mu bitooke n'adduka wansi yamulabye n'enkumbi tekomyewo kati ekyo kisuze omuntu afuna pawundi 10,400 ng'akukunadde nga lugodde mu kikata olaba kuki olw'okubanga gwe mu kifo ky'okusaawo omuntu nkumbi ki kyapagoonya enkumbi ya 5 5 naye oli asazeewo wasule nga alaba mbwe enkoko eziyingidde mbazeebazeemu balundirawo obukoko ku faamu obw'okulyako enkoko eziyingidde maneja alina ke yagobye empanga yagiweresa eri ku muliraano egenda esobola okukola kuzaayo ku nseera eziriyo kakati gwe olw'okuba maneja enkoko yagiweresa eri ekusuze ng'olaba ng'oli Bulaaya ofuna pawundi 10,000 ntumiddeko Idris Lukwago abantu bano nze njagala batereeza tubeere ebizibu byo omwana ono yagenda n'ayimba akayimba nti ebizibu mayinja bebekulu
nti buli omu aba ne jjinja lye minzaani obulamu minzaani yes. Nze jjinja ly'ebizibu erina okunsuzanga ndaba liteekwa kuba ddene tani si kiro nze togenda kunkubira mbu ate tubadde tuli wano akakondo k'okusitowa wano omusula ebitiiyo bakapasudde nze nsulenga ndaba olwakakondo oba kapasuse musibeewo ekiwuzi oba ekiwuzi tewali musibeewo ekyayi musulawo nga mutunula kiro kimu tunakagula enkeera naye bwosulenga olaba olw'akantu akatini bwe kati mulekerawo okwemployinga abantu mu kifo ky'okuteekayo abantu abalina obusobozi musindikayo bambega kati ate mbega bw'amala n'akuweereza by'alabye ate nga mulyokamu bizinensi yange yagwa simanyi kiddako yagwa mu kifo ky'okuweerezaayo kashiya amanyi obulungi okubalansinga ebitabo ayinamuuko ne accounting background wateekayo amanyi kupanga ssente obw'omutwalo bwokka n'obwebiri ate bananga abantu abatamanyi bya ssente bapanga essente ne bamuwa n'asoosa obupya obukadde n'abuteeka wakati eno naggazaayo obupya n'omugamba ogenda kuzeeyalira ozitwala mu alubamu awo wennyini okumanya okwemployinga abantu nga tubayinako oluganda naye nga tebasanye kuba mu bifo ebyo oli ayemployinga kashi omwana amuzze mu kyalo n'amuleeta mu kibuga tayagala amubba kubanga omwana wa anti wange ye tajja kunziba ate abo be basinga obubi naye bano kye batamanyi oyo omwana gw'oleese akumma n'ekyenje olw'okuba oli yamuwadde akapya aleese obw'olukumi obupya n'abuziika n'abuteeka eno sebo tetulina kyenje kira nti n'abeerawo ng'ayimiridde essaawa nnamba gwe waleeta si mukozi wa mirimu waleeta muntu atamanyi kyakola kati kkiriza ensobiize ozisitomakinge bizinensi ekugwe abantu balowooza nti ibula ebintu ebisuula ekonome ya Uganda oba ekola bubi oba ekola bulungi mulimu bizinensi eziri mu flourishinga nga zitambula bulungi tebabalimba mu gavumenti policy n'emisolo wano e Uganda bye bisudde bizinensi bintu birala ekimu ku byo nabibamenyera naye ng'enekisingira ddala obukulu abantu bano bwe babeera mu bizinensi bw'alaba Iburake kati Iburake olwaleero ayinza okuba nze simumanyi nnyo naye akatono ke mumanyiiko kankabagambe ayina emirimu ayina different streams of income ezisoba 7 eziyingiza nalaba comment eyo nali ntaddeyo something on Facebook nendaba oli yabuuza omukyala yagamba osinza Katonda kinaffe tumusinze ko gwe bijjeemu Katonda wamugamba mwana wa maama essaala yokka naye omwana omukyalo oyo ne mugamba essaala temala ono gwe weeteekako ayina different streams of incomes olwaleero ali wano enkyo ojja mulaba ku koona wali nga abakuba omugenda omulabe ku radio ayinayo n'ebintu ebirala byateekamu ssente ebitambula kaakati gwe bw'onaamwessaako ono togenda kukola naye ky'olina okukola musaala nga bw'ozisaba naawe noonyayo ebintu 10 ebireeta nga bw'azingiza naawe gattako essaala ebintu ebyo bibikkeko essaala byalirire wansi essaala ebibeere wakati omale obibikkeko essaala awo akasente kagenda kulumba ne bw'onaaba tokanadde. Thank you. Lastly nga tuwunzika njagala tutunuulire of course due to time tujja kupickingayo one aspect aspect eno nkulu nnyo putting systems in place instead of people. Shwedi gye nakola eyasembayo nabagamba nti McDonald erina franchises ezisoba mu mitwalo 28 across the world. Naye kisinga okuneewunyisa nti mu franchises zino zonna zerina esobola duplicating ekintu kimu n'ekikola nga hamburger gy'olidde New York bw'osala n'ogendako e Bangkok era gy'olya bw'ova e South Africa Durban ng'ogiridde n'omala n'osala n'ogenda Alexandria Egypt era gy'olya. Kakati gwe bizinensi eryajja erina bulanci ejja naye ebintu by'okola tosobola bikolera myaka 2 nga byebimu kikwasa ennaku. Bano bannayuganda tebatama kuwagira naye banyiiza ng'obawagira kubanga ogenda n'owagira omuntu ng'olowooza olina okyukakyuka naye ng'olowooza olina okyukakyuka naye naye kati bo baakwata ekikwate nti bwe mba nnyina Iburake Mukasa wange Iburake Mukasa gye yali asalira enviiri nga tannaba kugejjanga bwali kati yafaayo dda kati gwe walina mashiini towagala mannyo mu kifo ky'okukyusa amannyo owagala mawagali guno omutwe agukozesa business mind ne gukola koona ne gumala ne gugenda ne gukola ku radio ne gumala ne gutekanyiza business oyagala akozesa machine yo gye wamusasa 214
olyoka omumalireko obusungu bwo omukuuta omutu agenda okuvaawo ng'omutwe gumuluma nga njagala kantumire kubansalako enviiri nga nkyali muto ngenda kusooka kutumira ku Baby Rich omuyimbi yakusalako yatusalanga enviiri nga tuli bato emitiana awo nga ku umeme abasinga bwe bamanyi nga ku UEB naye yali akozesa clippers nga awo nga ku UEB oba ku petrol station gye bayita gapuko nga ku katale ngewa mama waraga pimpi awo Baby Rich yatusaliranga enviiri Baby Rich ono muyimbi yatusalanga enviiri nga alinnya ku crate kubanga musajja mumpi nga panga crate bbiri n'alinnyako naye ate kakati gwe oyagala kuŋŋamba mbu towali muwanvu oyo akatebe keke kali akawanvu ndya oyo njagala kutumira omulala muyita Fred yatusalanga enviiri nga tuli nsambi awo alinga ku ddwaliro opposite gate y'essomero baliyita St. Joseph n'ekivuge ng'okizze n'ewange gye tubadde saabavaako nti ndi kubanga tekinologiya na biki but change of address singa ebintu bibiri nabagamba quality ne quantity bitambulira wamu quality ne quantity bitambulira wamu kakati gwe oyagala yibula Baby Rich omwami oyo mukama nsaasire sagala mumenya no but he has no problem okay kati gwe Baby Rich oyagala omutwe gwe wasalanga enviiri nga yibura akyalinnya taxi ey'ebisatu n'asaba ne balance addemwa mu saluni y'emu gye walimu tokyusanga ntebe katenizi ezo zayulika kati nosibako n'ekiveera sigambye saluni gyalimu ne gye wali eyo kati oyagala kati yabivamu bya saluni afumba mmere Makindi opposite Shero ngenda mukyalira ayinayo yakakaaga 2534 atandikira mu Kiwaya kudda wagulu njiryange agazaaki ate obadde oyagala yakakaaga 5 satu katogo wali nga kataddemu ekijanjalo kyange n'ensabula ennaku ezi nga tewaliiwo kizibu kyonna ntumiddeko Idris Lukwago ne Senabulya oyo abo bwe tuli akatogo eri wansi wansi kwowino omukazi akusenera muwogo gw'omukomako mama yamala naye yaba akyaleeta yamwerimira n'ebijanjalo jajja mawogo mama we ttaka lya bwereere jajja amajanjalo mama we ttaka lya bwereere amajanjalo okay extra digest kanjogere ku systems zembadde in a few minutes together systems zembadde mbagamba tuina people system ne tubeera ne systems eziri powered by technology olwaleero yibra tukyalinawo wano supermarket nga bw'oba oyingiddemu nga tolina sente za cash nga bakugoba tebaagala kaadi nze nagisanga Makindi awo tebaagala credit cards tebaagala visa cards tebaagala mobile money okujjako ng'oteekako bwe nkugamba bw'oba toyagala kuteekako oguze ebintu bya 7,000 mbunteeraako ezizijjako ani aloga Uganda ekyokubiri bw'oba toyagala bakuteereko zikujjako register ofune gye bayita merchant code babimanyi awo tetussaako ki babimanyi bana abaana bannange munyambe nnyo abali mukola business muleme kwekwasa Katonda mumanyi omutrivializinga ne mumufuula mutono nnyo mulowooza ajjaleko ebizibu ebinene ajje mu bizinensi zammwe gwe mu by'okusaba ennyo Katonda omufudde mutono nnyo nti alina okukubeereramu bwe mba nzize n'ongoba mulina okukyuka n'emirembe emabega eri twabeeranga ne companies nga airtime essimu tuzirina tuzisasulira ne kibayita service charge nga bw'oba totaddeko service charge ne bw'oba ne airtime ya baba na Uganda abo ne tugenda nga tujja tulivolvinga kati olwaleero we tuli mu masimu bwe mba sitaddeko time nsobola bwe mba nkubira Ibra nga nyinako data nkozesa FaceTime ne twogera ebbanga lyonna iPhone right bwe mba nkubira Idris nsobola okumukubira nga nkozesa data nanti Idris wa Infinix nsobola omukubira ku imo nenkuba ku WhatsApp nenkuba ku Skype luli amabega eri ebyo byonna tebyaliwo kakati olina okugenda ng'okyukakyuka n'abantu systems zino tuziteekawo okusobola okugapinga ebituli oba okuziba ebituli abantu bwe baali badde bafiiriziriddwa ennyo omuntu system esingako omuntu okutereka ssente bwe kiri singa nkwata emitwalo gyange 10 nga mbadde ndi mu supermarket ya muntu nensasula ebintu waliwo omukyala omukwano gwange era eno show ajja giraba bulungi nnyo omukyala oyo ali Bungereza bamuyita Lucky salute tukutumideko nnyo omukyala oyo nali mugamba ku kya system nangamba kituufu nnyo nga ndi wano ewaffe e London omuntu osobola okubeera e London ng'omanye ebifa mu business yo ng'ate buli lunaku
messages ze sente zoyingiza zonna zifunye bulungi nga tewali muntu n'omu akutteko 10 wano nyina pharmacies zemanyi nga tebakwata sente tebakwata hard cash bamukwata on occasions nti ozze toyina bayinamu provision of course z'abantu aba wansi nnyo omukyala zayagala kapanada tebamulaba ali bubi ayagala ka 10 ne bakwata 10 naye zoyagala kusobola ddagala lyakakadde bakuweerawo buweezi wali accounting number ne bagamba ziri ku mobile money nti nedda ayinawo mobile money mu mbiri zaawo nga gamba omukyalo oyo azikuteere ku mobile money ng'oziteekako nga gamba zisindike kuno ng'amala akwata sente zo aziteeka butereevu ku account yaki eya bank erikkubo ly'okumubba abeera alizibye systems tezibeera easily manipulated ng'abantu abantu tubeera n'ebizibu system tetera kubeera na bizibu system tefiirwa onfuna terumwanjala tefiirwa tebagibikira teyina liivu enkuba tegikuba ate enkuba tegikuba abaana bano naga nti saasobodde kujja anti enkuba yatonye saasobodde ate kirala bwe babeera bannaffe bano abasajja tulina ebizibu byaffe eby'enjawulo bamumenya omutima ng'alimba omanyi abantu babba mu ngeri ez'enjawulo n'okulimba obulimbi nti oli mulwadde nga toli mulwadde obeera mu obwo bubbi bufere time stealing oli mu kubba budde bwa mukamaawo bw'oba toli mulwadde genda omulimu gwo wagusaba moreover mu resume watuteramu n'otugamba I can work under all circumstances kakati oba bakumenya omutima bikka ku emotions zo jangu okole omutima gwe baako bw'ogutetenkanya tetunasinze emitima egimenyese ku mulimu waliwo muyindi mukwano gwange awo yaŋŋamba nti yebyo tabiwuliriza yaŋŋamba ebyo tabiwuliriza muyindi muyindi yaŋŋamba ezo emboozi sizeetaaga wange n'olw'ensonga eyo systems nzitomuuko okusinga abantu system leka gizimba mu bantu bano ensobi gye bakola mu infancy and adolescence system bagizimba mu bantu Ibrahim Kasabwa atabaawo onfuna tewali kigenda kukolebwa kuba taliiwo system bagizimba mu ye kakati enkyabo bunakyanga taliiwo tugenda kuddamu okuyingiza oba tuddayo butonga bwe twatandika nti tulina okuddayo ne tuzimba ekintu right from scratch ako nno kakulu kalowoozeeko mbadde nkukuba tulina okufunayo nfaayo olowooza nze sifaayo badde mmanyi nkuba naye twetaaga Ibrahim Kasa atwalamuuko kalivu naawumulako bwe tuleeta omuntu ono omulala ne tumuteekawo tubeera tetugezaako kujjawo kifaananyi kya Ibrahim ne tugamba kuba ne Ibrahim okugenda okuzannya ku golf ngeri abantu abalala abakola TV tugenda naye nze nja muzannyira mu mpale empanvu golf nja muzannyira mu mpale empanvu supu w'enkoko yagala muwuusa fooko kubanga golf omanyi lwaki bamuzannya bali mu mpale nyimpi nawe Katonda yakola Idris ate mu kifaananyi kikyeeka anti era yatugamba yatonda abantu mu kifaananyi kyaffe Idris ayagala kuwuza supu wangoko supu wangoko ayagala sebo golfu bamuzannyira mu kapale kampi aleka white bw'eba si ekyo yambala empale empanvu ne tokuba kakindo obutindo tetubwagala mu golfu toli musomesa bw'oba oli musomesa golola empale eyo kakindo keesimbe bwe kati genda mu kibiina kwata ennoni kwata ennoniyo naye eno bwe tubeera banyonyola alijjebula nyonyola abaana matrix opanga obuntu bwobwo bulungi nnyo naye newaffe gye tuli mu system n'olwensonga eyo nga mmaliriza lastly njagala okubagamba mu business ng'ekyali mu infancy ng'egenze mu adolescence system tuleme zizimba mu bantu wabula system tuzizimbe nga ziri internet based nga zirina tekinologiya nti omwana nabwabaawo ne bwatabaawo ennaku zino sente zaffe zibeerawo olwaleero nsobola butereevu nnyo Ibra okugula ebintu ku Amazon nga ndi wano ewange ku katebe wano mu kayumba kange n'ensindika sente ne zigenda paka California ne zigenda paka Washington ku kitebe ekikulu eky'Amazon ne bampeereza paso nga Washington ye DC District of Columbia abasinga bakakomyawo makati neffe tukamalayo district commissioner bwe ndiba nfunye ebiseera nja kubabuulira lwaki bwe bagiyita eriyo abaliyo naye nga tebamanyi lwaki bagiyita DC Washington DC kisoboka nga gye bali weewuunye katundu katono nnyo actually ndowooza teryali badde na ssaza lirina seneta naye engeri gye liri nti lyerituulamu ebyobufuzi bya US lyankizo nnyo mu byafaayo bya United States of America siri musomesa wa history naye bwe naaba nfunye ebiseera nga bwe nabasuubiza nja kujja wano mbibagambe n'olw'ensonga eyo mbadde maliriza mbagamba bwe nti system etambulira wamu ne kye bayita innovation and disruption tolinda bantu bakuliraanye
kujja kukubuulira kiki kyakkola naye bannanga abantu baffe bano Ibra kambagambe lwaki mba nkola bizinensi nenninda omuntu omulala ava ebbali kubanga ebintu bino tebaagala bisasulira bw'aba wano omuntu bw'omuwa essaawa 2 ng'omubulira bizinensi awuliriza bw'omugamba nti tusasuleyo kaakatono bwe kati ng'agamba nja kuddira omwaka ogujja mu January kansooke neetereeze by'omugambye wano byennyini byatandika n'atamanya nti ku 10 omugambyeko 2 onfuna ayagala yeetaaga 98 okubuulira matiri yekola essuuti tekukigeza kutunga. Thank you. Awe tukomye tetugenda kubanga tusukkawo jalako baza Idris Lukwago Tone Senabulya, Daniel Mugoya, ne Keith Kanabi. Njagala kwebaza Logical Motivators okututeekamu sente. Thank you so much. Njagala kusembayo nga nebaza mwami chrislule. Thank you so much for your time. It's been a great pleasure having you on our show. See you next week on Sunday, same time, same show. Because Sunday ja tugenda kuba wa next week on Sunday tugenda kutunuulira waliwo ekiboozi ku social media. Tekiri engineered by bloggers. A few of them can analyze issues, if not 1 or 2. Babloga balinga babiri basatu basobola okutematema ensonga. The rest muyeye. So tugenda kutunuulira lwaki multinational, multi-international oba national, depending gye wasomera, companies ziri mu kusibako ebyazo zaabulire nnyaffe Uganda ekkula lya Africa mu luzungu ky'oyinza okuyita Pearl of Africa. So we are going to look at many companies, many telecom companies, many have rebranded to other new names, many are quitting. Waliwo companies ebiduuka sebaduuka, ebiduuka ebinene nga ebiduuka ebyo biri e South Africa, biri mu America, biri e Nairobi City, biri e Zambia, biri e Zimbabwe, biri everywhere. Naye nga ffe wano mu butuufu byagaana biri mu kugenda. Companies tugenda kutunuulira ebirabo by'emmere eby'amaanyi across the whole world nga wano byaliko by'amaanyi bufu mwasisinkanirawo oli mwana olwaleero olaba Extra Digest naye nga maama wo we yasanga taatawo ne batta omukago. Ochegeera. Situgenda kutunuulira lwaki companies zino ziri mu kugenda. Is it a blessing or a curse? Thank you. Era bangi nnyo muyina ensonga zammwe amuga baddogo abakyalooleza mu ddogo abamu economy abamu government policies abamu bagamba anti abazungu bagamba ono aluddeko kabamunyige batwale company. Muyina ebirowoozo mwenna tubyagala era bya muwendo naye next week on Sunday lwe tugenda okubawa ebirowoozo ebitaliimu muwere sala video eno giweereze tebigenda kubeeramu bwino ku bwino with the reference. Ibrahim Mukasa gemanya gange. Special greetings to mchala amanyiddwa nga Irene mwanyinango omulungi oli Canada nakukazaako super fan Irene oli Canada. Thank you so much. Alala businessmind yokka ajagala nnyo ajiwa nnyo obudde ajettanira nnyo naye ziri program endala insha Allah ogira n'onyigayoko ali ku screen 70 inch atuuka ko bwati n'alaba ne family. So mchala Irene awo e Canada, thank you so much. Waweereza etu lyatuuse bulungi alhamdulillah nga liriko n'obumansuka bwe liti lisula double indicator bekacha sisobola kuva wano nga sikonye mu Italy, the Italian, Australian, Ugandan, Salongo Wallace Kizito Azuli. Sisobola kuva wano nga sikonye ku Lumima Mawugwe Taremwa oli mu America omwana mama nkwagala nnyo and many other people. Thank you so much. Abawagizi baffe bonna across the whole world. The world. Muli bakabinya. Waliwo omukyala yabadde ngamba nti naye Brake lwaki tebabakyazaako wano abantu baffe wano aba diaspora ne mubawaako okwo ku bintu bino lwaki bayinanga kubirabiranga bulabizi eno ne batabalabako physically ne mugamba munnanga abatestes n'abasengejja abakulu abalina okubaayo bayinza okuba tebannalaba bwetaavu bwaffe bwe banaaba bulabi oba oli awo inshaallah tujja kubanga tujja tetugenda kubanga tusika olunaku olwaleero omukama katonda abakuume. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubeere bulungi mweraba. Thank you so much for your time.